Reverend Father Peter Clever Tamale okuva ku kigo kya St. Jude Catholic Church ekisangwe Wakiso awanjagidde abazadde okubeera n'obuvunaanyizibwa obumala eri abaana baabwe ng'asinzidde ku kigo kya St. Jude Wakiso mu misa y'abaana etegekeddwawo okujjukira abaana abattibwa Kabaka Kerode ng'ayagala okuttiramu omulokozi waffe Yesu Kristo. Abaana bano bavudde mu bisomesa ebisoba mu 10 nga bano basose kuyisa bivulu okwetoloola Wakiso nga bakira bakulembeddwa mu bandi n'okufuuwa emirere. Bonna Omukama abayambe mu kugunjula abaana b'eggwanga. Bwe twatula ebibi byaffe ye yeesigibwa, mwenkanya ajja kusonyiwa ebibi byaffe, atutukuzeeko buli kyonna ekitali kituufu. Bw'abadde abuulira Father Tamale asabye abazadde okulabirira obulungi abaana nga balabira ku Mariya nnyina Yezu wamu ne Yozefu nga bano bakola obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abazadde okutuukira ddala Yesu lwe yattibwa. N'agamba Yozefu ne Mariya bakadde ba Yezu batwale omwana bamudduse ng'ekibambuliro kino tekinnamutuukako. Ensangi zino ojja kwesanga nga abazadde baffe oba abazadde b'ennaku zino tebalina budde bwe wawaayo kuba eri baana baabwe olw'ensonga nti bakola emirimu mingi, bakomawo kiro, bagenda matumbi, bagenda obudde nga bukyalinnya, abaana ne batafuna budde. Kakati ojja kwesanga ekituuka ku baana bonna oluusi nga n'abazadde tebakimanyi. Omwana n'akula nga tamanyi na bakadde be bwe bafaanana, nga buli gwalaba amuyita anko. Yennyamidde olw'abazadde ensangi zino abalekedde abakozi ne TV kosa emitimbagano gikuza abaana olwo bo obudde bonna ne babumalira mu kuwenja ensimbi ekitattanya empisa z'abaana. Ekyo nkivumirira kubanga era ojja kwesanga abazadde obutawa abaana budde, abantu abalala bakozesa omukisa ogwo. Abantu ab'ensi abanoonya obugagga, abanoonya ebyensi bakozesa omukisa ogwo olw'okuba nti abaana tebafunye babayamba. Kati abaana ne bagwa mu mikono egy'omuntu omulala yenna alina ebigendererwa. Gamba nga abaagala okusaddaaka, abaagala okuyingiza mbaana mu muze ogw'ebisiyaga ne bakozesa omukisa ogwo olw'okuba nti abazadde tebawadde baana baabwe budde kubabuulira kintu kiki kituufu. Ekyo tukivumirira. Akwesezza omukisa guno okuwa abaana amagezi okwewala ebigurupu ebibayigiriza emize era n'abasaba okubeera beegendereza eri abantu be batamanyi kubanga abamu batemu abeenoonyeza saddaaka. Waliwo abantu abatali balungi, abantu abatali baki ng'oluusi batuyita nga baagala tusalako mitwe. Tusaba Omukama bw'olaba omuntu akuyita gwe akuyita linnya ki? Namamonde. Ani Namamonde wano? Ani gwe bayita Namamonde? Namamonde sooka ojje buuka emisinde ogambe unayagala kunsalako mutwe. Kiziza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaalero.